Abatuuze ku kyalo Kiwala ekisangibwa e Nama mu Mukono bawuniikiridde abaana babiri ne bannaabwe abatannakwatibwa bwe bakidde supermarket ne bagikumako omuliro oluvannyuma lw'okugimenya ne babbamu ebintu. Supermarket ebbiddwa eyitibwa Happy Shoppers Supermarket era tusanze ebintu bingi bisaanyeewo nga n'ensimbi enkalu ezitanategerekeka muwendo zibbiddwa. Nsongozi bamaze okubba nga bamanyi ti kamera zibaddengawo bagadde butendo bw'olujulizi. Kigambibwa nti abaana bano bamenyekamu oli nga mwe bayise okuyingira. Abamu ku bakozi mu supermarket okuli Charles Junior bagamba nti babadde bakatuuka ewaka ne bafuna essimu nga ku mulimu omuliro we gukutte kwe kutemya ku poliisi kyokka weetuukidde ng'ebintu ebisinga bifuuse muyonga. Tetubadde tetuliiwo abatuuze ne batukubira amasimu ne batugamba nti edduuka likutte omuliro, so ne twanguwako ne twagenza okutuuka nga Silva Okuni nannyini supermarket agamba nti wakati nga bagezaako okuzikiza omuliro beekanze omwana ng'ava waggulu mu siringi ya supermarket. Tandika okumenya akeekwese mundeyo ne kafulumya omutwe afune kuki empewo yabadde ava mu siringi, so bamutaasiza abantu nga bamanyi oba yabadde asulamu naye nga yabadde omu ku babbi. Nyenze okutoba ne bizinesi yange ogituusa wano naye yonna bagisaanyizawo. Mu kiseera kino abaana babiri amannya agasirikiddwa naye nga batemera mu gy'obukulu 13 bakwatiddwa nga bakumibwa ku poliisi era boogedde engeri gye balusa omupango ogumenya supermarket eno n'olumaze okubba bye baagala ne basalawo okugyokya okubuzaabuza obujulizi. Nantani yakumye omuliro yakumye n'azigala bakoleko ng'obuyinza bwekulagira babakoleko ng'abaana bakyali bato tebakyasobola okudda mu ango abaana ne badda ku masomero ne basoma ate abazadde bagambira ku baana naye ng'ogamba nti omwana yannema nga bizinesi z'abantu zigenda zifa. Ssentebe w'eggombola y'e Namayisa Birye John Bosco asabye poliisi okukola okunoonyereza abali emabega w'abaana bano. Tusobola okukwata omusajja oyo abadde akozesa abaana bano. Omwana waba akulemeredde funako ku munno asobola okumukansolinga tulabike tusobola okubeezaawo abaana baffe ate babe n'empisa ennungi. Fatuma Ndisaba radisi w'e Mukono asabye abazadde okukuuma n'okukuza abaana obulungi baleme okusuza ekitundu ku tebuukye. Mumanye kiki baliko mubabuulirire kijja kuba kibi nnyo kubanga ensi egunjuza ttemu. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango akakasiza okukwatibwa kw'abaana bano nga kati batandise okuyiga bannaabwe abalala abadduse. Ne batubulira nti babadde bana nga bamaze okukola ki nga babaze okubba ne bagiyokya ki supermarket. Agamba newankubadde bato baakuvunaanibwa. Omusango gye tuguddewo omusango y'obubbi baya robbery ne arson okuyokya ennyumba, naye twagala kukubiriza abazadde omulanga mulabire abaana. Omwana kasita aweze emyaka 12 manya nti katu awo crime is criminally liable bateekwa kumubula n'omusango. David Musika Lyankolo ne Edison Mutyaba bakusakidde ekkulire lino ku Rabukedde TV.